Mohamed Kakiika nakatuuka kati nva ku mulimu gwange mu ofisi yange naye nsanze manager n'abakozi ebintu byonna babitambuza bulungi. Maze ennaku nga 2-3 siriiwo naye basimbye kasooli wano yenna ne bamuzaawo. Wano nabalaga nga waliwo ekibira n'ekitemawo, emiti bwe twagijjaawo abasajja ne bajja ne bakabala ne tulinda enkuba ewereko. Kati enkuba bwe yatukuwadde ekire baba bano ne batandika okusimba mu kasooli. Ku luno twasoosemu kasooli kuba emiti gyabadde teginnaba kujja, emiti gya kalitunsi. Kati emiti gya kalitunsi giigino tugisimbamu. Emiti gino banne njagala okubajjukizaako nti omwaka oguwedde mu Ramadhan y'omwaka oguwedde na kati tumaliriza Ramadhan, nze ebintu nina sequence kwembikolera. You can't imagine that omwaka oguwedde ku Eid al-Fitr nabalaga nga tusimba emiti giri nga tugisimbiramu ne kasooli. Ne mbalaga nga kasooli awo akuze tumutemamu tumusalamu silage bwe tuliisa ente zaffe. Bwe twavaamu ne mpawa abantu nawaawo n'omuvubuka wange Kimbowa owa boda nvugira ne famire ye n'abantu abalala eri ne bannimira omuti gwange nga basimbamu ebijanjaalo. Kati omuti guugwo omwaka gumu kuba kalenda entuufu ye kalenda ey'omwezi okuva ku Ramadhan ewedde okutuuka ku Ramadhan eno omuti gulabe we gutuuse. Kati gubulamu Ramadhan emu insha Allah nga tutandika okunoga sente zaffe. Kasooli ono gwe tusimbye era Mungu bw'anaaba atusaasidde naye ajja kukula tusobole okumusalamu silage era tuweewa abantu basimbemu ebijanjaalo bakuze emiti gyaffe mu mwaka gumu nagyo nga gyenkananga giri. Bannange point eyo gyegezaako okwemphasizinga. Sibalaga ttaka, sibalaga kulima, naye ngezaako okubayigiriza okusharinga nammwe engeri abantu gye bakozesaamu obuyiiya okukola ssente. Bwe nali ntegeeza abantu nti bannange okulima kulimu ssente, abantu bangi bakiwakanya kuba bo baalowoozanga nti nali ŋŋamba nti ssente ziri mu kulima. Nze ŋŋamba okulima kulimu ssente so si ssente ziri mu kulima. Kyekitegeeza nti okulima bw'obanga okukoze bulungi osobola okufunamu ssente naye so si nti ssente ziri mu kulima. Ssente ziri buli wamu. Eriyo abeecwacwana abaliyo estate balooza nti nkuba sekita yaabwe. Buli wamu wonna waliwo ssente. Lwaki Mohamed Kakiika yavaayo? Mohamed Kakiika yavaayo ku 2 sectors abantu ze basinga okunyooma nti teziriimu ssente. Mohamed Kakiika yavaayo ng'omusomesa okubalaga nti muli ku bikadde abasomesa balina fuluusi. Mohamed Kakiika n'aleetayo ekintu ekirala, obulimi. Abantu baalinga bajerega obulimi. Togenda kwanjulawo abantu ne bagamba nti oli mulimi. Abantu bonna abali mu kidaala ne batakukuluma nti yiyo omwana waffe ng'alabye. Naye Mohamed Kakiika akyusizza the narrative nti omusomesa bw'ajjangewo okuwasa ogambanga alhamdulillah. Omulimi bw'ajjangewo ng'ogamba nti ate gwe wayikiridde nga mmwe muli mu cash flow. Mwe muli mu cash flow. Can you imagine? Wano nagulawo mu 2009 nagulawo mu May. Ninja kubanza ogera oba sizogera kubanga sente ze nagulawo buli mwaka nzijjamu sente ze nagulawo wano. Oluvannyuma lw'emyaka 3 natandika okungulawo wano kuba nasookawo kasooli n'ensimbamu ebitooke n'emmwanyi n'emiti egy'emisizi egimu giigyo gikyalimu. Buli myaka 3 okuva lwe nasusa emyaka 3 buli mwaka nzijjawo ssente wano emirundi 2 ze nagulawo mu 2009. Kuba gwe teebereza ekibira ekyabadde wano kye natemye. Teebereza kiri kye natema omwaka oguwedde. Kati teebereza kasooli gwe ngenda okujja wano. Na wali waawali. Kati bavudde wano emiti baba bali bakkiridde wali wabaddewo ebisagazi mbijjeewo. Bwentyo bwe nkola. Abaalinga balinamu doubt kati mukitegeere nti okulima ng'olina ettaka n'olimisa n'amagezi okola ssente.
abaali bakayana ti omusajja oyo kyayogera tekiriiyo okulima tekukola ssente omusajja oyo lwaki ajerega rentals zaffe n'apartments zaffe. I want to challenge you that Allah ng'akkiriza mu myezi 3 oba 4 njagala omuntu wano mpitawo nkulagirire wamukuba luguudo njagala ojje wano bwe sijjaawo fuso za silage 20 nga buli fuso ya silage ya milioni 3 mu myezi 4 okuva ku 3 paka ku 4 ate oluvannyuma oluba okujja mbwe nti emiti gyange nga gisituka nga gikuubira oluvannyuma lw'omwaka nga nkulengeza nti nawano wonna wakutte ekibira oluvannyuma lw'emyaka 2 insha Allah nga nkulaga nti jangu tuteme nze bwentyo yembala yange nga nammwe bwe mubala ebintu ebirala kati bwenva wano John tuve wano nkutwala awalala era we nasimba omwaka oguwedde era nawo nkulagewo nti emiti gye nasimba mu mwaka oguwedde gyonna gye nasimbira mu Ramadan gyonna gyenkana bwe gityo nasimba emiti mu bifo 4 egya Ramadan gyenkana bwe gityo kati awo wakati mu mwaka era nembalaga nga ngenda nensimba ebifo 4 kati season ine etandise era nsimba mu bifo 4 ezo nange ze mmolo zange gwe buli lwobala nti nda mmolo eyokunkuluma nze awo ngamba yenkulagirire lwobala nti nina mmolo enaalya nga ngamba oyo makukuba nobala nti nina ez'abapangisa bange kansanga nga ngamba oyo lusanja bwentyo mbayigiriza segmentation, diversification, cash flow, and the rate of return on investment.